Omanyi waliwo omusajja yabuuzizza munne ekibuuzo ng'abuuza nti Africa ekigifuula okubeera enjavu oba abantu bamu okubeera abaavu ye ddiini? Ekibuuzo ekyo kyankutteko. Okusinziira ku ndowooza yange esobola okubeera emu ku factors lwaki tukyali baavu. Naye lwaki ngamba nti eddiini y'emu ku kintu ekitufuula okubeera nga tuli baavu? Nti ffe twefuula abamanyi ennyo oba abaategeera ennyo eddiini n'okusinga bali abaagireeta ne bagitusomesa. Nti tutwala ebiseera bingi nga tusaba ne twerabira nti okukola kubaayo era kwe kusinga. Ebiseera ebisinga tulowooza nti obugagga okufuna biva mu kusaba mu kifo ky'okukola. Omuntu omusanga nga amala essaawa ezisinga obungi mu kusaba than okukola. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti mu kukola mwe muva ssente. Abagagga bwe tuyita abagagga batwala essaawa ntono mu kusaba. Okuggyako abo abaakola edda nga kaakati balya buli ku ssente zaabwe, b'osanga mu makyaki, b'osanga mu mizikiti ebiseera ebisinga obungi. Naye abakyakola amala ebiseera bitono ng'asaba n'amala ebiseera bingi ng'akola, bw'amala ssente z'abeera akoze n'azigabanako n'abanaku n'atwala mu kyaki mu bintu ebifaanana bwe bityo. Era nga tukimanyi bulungi nnyo nti Katonda agamba nti gy'okoma okugaba gy'akoma okwongera. Tukimanyi bulungi nnyo naye ebiseera ebisinga ffe tetukifaako, essira tuliteeka mu kusinza. Ffe mu Busiraamu tulinamu enkola ey'okubeera nti omuntu bw'ozuukuka ekiro n'osaba, Katonda ayanukula mangu by'obeera osabye. Naye nga mazima gali nti ffenna tukimanyi nti bw'osaba osobola okufunirawo, Katonda asobola okwanukulirawo ky'osabye n'akikuweerawo, asobola okutwala ebbanga eddene okukikuwa, asobola obutakikuwa okusinziira ku kusiima kwe. Ffenna bwe tukkiriza bwe tutyo nti Katonda akuwa okusinziira ku kusiima kwe. Naye njala nkugamba ekintu kimu nti okuzuukuka ekiro nga ffe Abasiraamu oba omuntu yenna n'osaba n'oddamu ne weebaka, naye nga tolowoozezza ku solution ya kizibu ky'olina apart from prayers oba okusaba kw'okoze, obeera tulina ky'okoze. Okusaba okutuufu kwe kusooka n'otuulako wange, kuba ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti obudde obw'ekiro lwaki bagamba nti bulungi okusabiramu. Buba bulungi kubanga embeera ebeera ekkakkanye, tewali bireekaana, ofokasinga bulungi nnyo ku kusaba kwo. Era tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'obeera nga okozesezza obudde obwo n'olowooza ku solution y'ekizibu ky'olina, mu budde obwo bw'ofuna peni n'olupapula n'owandiika bulungi nnyo solution engeri gy'oyinza okubeera nga ova mu kizibu ky'olina, nakyo kisobola okukuyamba. Naye ensaba entuufu y'eno okusinziira ku nze, bw'oba ozuukusa okusaba sooka olowooze ku solution y'ekizibu ky'olina. Tolina ebbanja naye ebbanja eryo ogenda ddivaamu otya, oba weetaaga ssente naye ssente ezo ogenda zifuna otya. Bw'omala okulowooza ekyo, saba. Katonda akuyambe ebyolowoozezza bituukire, osobole okubiteeka mu nkola. Bw'omala okusaba, osobola okuddayo ne weebaka. Oba sooka osabe. Bw'omala okusaba, lowooza ku solution egenda okuyamba okuva mu kizibu ky'olina. Mu kifo ky'okubeera nga gwe bw'ozuukuka osaba busabi n'osaba n'okaba amaziga n'okulukusa n'oddamu ne weebaka nga tolowoozezza ku solution egenda kujja mu kizibu. Ekyo kimu. Ekirala nti ffe abaavu tulowooza nti olw'okuba enkola eri egamba nti bw'owaayo Katonda akuwa, ate akatono k'olina ne tukawaayo ne tusigala nga tetulina. Bw'osigala nga tolina
oddamu butono otandika kubanga Katonda agamba akatono kolina bw'okawaayo akuwa kinene naye ate ffe tulina katono n'okawaayo n'otasigaza n'obulwa entandikwa. Mu kifo ky'okubeera nga akatono k'olina okakozesa kagaziwe nga n'ebiseera ebisinga obungi obitadde mu kuteeka birowoozo ku katono ako kolina okakozesezza otya kasobole okuwera olwoweeyo. So bw'owaayo obeera ne ky'osigazza bw'okazimbulukusa akatono ako k'olina. Tulowooza nti obugagga bugenda kuva mu kusaba, ekintu ekitali kituufu. Obwavu ate era sigamba nti obwavu buva mu kusaba, naye obwavu buva mu ndowooza ento, endowooza embi, obutalowooza bulungi. Obwavu mwe buva. Ebyo byonna bitutwaliramu okubeera nga tulowooza nti eddiini bw'ogyesibako n'osaba Katonda ajja kugyera ekisawo kya ssente akuwe, ekintu ekitali kituufu. Tulina okukola, tulina okulowooza ku kukola. Weewaawo ng'ebyo obikole n'olowooza ku Katonda. Katonda alina gwokkiririzaamu ng'omulowoozaako era ng'omukulembeza mu bintu by'okola, naye ng'obudde fuba okulaba nti kubanga batugamba Katonda ali buli wamu. Bw'obeera mu dduuka lyo, bw'obeera ku ppiki yo, bw'obeera mu mmotoka yo, wonna bw'obeera oli, Katonda waali era bw'oyogera akuwulira era ku kyokola kyonna abeera akulaba. Lwaki awo tosabirawo? Lwaki awo Katonda tomwebalizaawo? Lwaki awo tokolerawo mazima? Okusinga okubeera nga mu bizinensi yo mwokolera ebintu ebitajja, olowooze nti ojja kusooka oddeyo mu kifo gy'osabira olyoke okubeere nga weenenya. Buli kimu olina kukikolera awo w'oli nga bw'okola ssente, okubeera nga weezimba, Katonda nga bw'omulowoozaako abeere nga akuwa emikisa. Buli kimu kyonna kikolera awo kuba Katonda ali buli wamu. Kimanyi oyinza obutakkiriziganya nange okusinziira ku nzikirizayo ku biriifu yo gy'olina, naye nga bwe tutakyusa ndowooza lwaki abaleeta eddiini eyo ne bagituleetera bo engeri gye beeyisaamu balaba bwe kituuka ku kukola bakolera ddala. Obudde obw'okusaba weebuli naye tebwenkanankana oba tebusinga budde bwa kukola. Saba, sinza, teweerabira kukola, teweerabira kufumiintiriza, kubeera mutetenkanya. Akajja obunaku keemanya.